Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwo njagadde mbabulire ku ddagala lino naddala ggwe atawaanyizibwa omutwe nga gukumazeeko emirembe beera ng'ofuna eddagala ligenda kuba likuyambako. Mulimu abantu ebiseera ebisinga balumbibwa omutwe ng'omutwe tegukuvaako, ebiseera ebisinga guwona we guddamu. N'olwekyo njagadde owuliriza eddagala lino nkusaba ofune ke bayita akattaddogo kateeke mu seffuliya, tugenda kulitokosaako. Kateeke mu seffuliya akattaddogo, ofune n'akeeyeeyo ke tuyita akakubirizi koba ofuna, oba akeeyeeyo akakoomulujja nako genda osaleko okaleete nawo kateeke mu seffuliya. Gatta eddagala eryo, teeka mu seffuliya, teekamu amazzi, tokosa. Bw'olaba litokose beera ng'oliggyako liyiwe mu bbaafu, lirinde lisigalemu ekibuguma. Beera ng'onaaba eddagala eryo mu mutwe, linaabe mu mutwe naye linaabe nga lirimu ekibuguma. Twagala ebbugumu lino libeere nga liyingira mu mutwe. N'olwekyo eddagala eryo ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo naddala gwalumizibwa omutwe ng'omutwe gukulemeddeko. Beera ng'ofuna ku ddagala lino, lijja kuyamba naawe nga weebaka oli bulungi naye nga buli ku makya okeera omutwe gukuluma. Weebaka oli bulungi okeera ku makya ng'omutwe gukumazeeko emirembe, naawe osobola okubeera ng'okwesa ku ddagala eryo. Beera ng'olikozesa okumala ennaku nga 3, omutwe gujja kuba gukuvaako olw'ensonga nti akattaddogo wamu n'akeeyeeyo bw'oba osoose n'obifumbako bulungi n'obeera ng'olinaaba mu mutwe omwo, omutwe gujja kuba gusirika bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.